Apass alina studio. Yomu kubasinga studio na embuuza baani ababeerayo studio yagigoba mwana tebawulira bubiiri. Ebirindawa. Nze nakomba amanyina yabukana naye tetukwatagana lwa buyonjo na kusoma bitabo. Twalinga okkirira ekiwaatule. Ekiwaatule bagiyita batya? Nedda ventinda. Kati beera ng'okkirirawo ekiwaatule wa bebekulu awo gezuwe nawakolera keeki. Omukulu abeera mu kikomera n'embwa enso. Apass oyo buli wasanda anaazembwa. Era bw'otuuka ewuwe osanga agitadde mu mmotoka. N'omubuuza Apass embwa ogitwala amanyi embwa eddugala ngitwala babajoozi simanyi balibadeodrat. Apass why stupid? Gwekimanyi nze mbadde sikimanyi nti alina ne studio mpulidde kipya ye muyimbi gwe mbadde mmanyi. Apass alina studio ate tebakulimba mu Uganda muno mbu waliwo omuyimbi asinga Apass okufuna ssente ku online oba azitundawo ennyimba ze naye gwe manya ekintu kimu Apass ye muyimbi asinga okufuna ssente ku online mu music we bakubaffe tetwogera tuba tubimanyi oba akikola atya tulina omukwata bulungi kati nga ffe batiimu alien tugenda muwembejja atuwe ku magezi. Apass waliwo kyenenge wona agambye bw'oba neerwanyeeko ntya mugambe challenge y'enkudi nga teyagituddemu abagamba mu waibu kati ennaku zino omukulu yagula beezi yayawukana n'abantu azijja ate naye ate okimanyi Apass ayagala kwebrandinga nga Juliana singa balaba mu bivulu ng'ayimbayimba nedda golooza Apass wa lisiiti mbu bino bye batuwa lisiiti e Makindye. Apass wa contracti akasajja katya mu kuyimba nga kalina ssente akasajja kajja mu kuyimba nga kalina ssente bwe kaba tekayimba ku lisiiti. Apass bw'omuwa show ayimba kakati Apass wa contract lenga njagala okafaanana naye maama betuyimbira nze nalaba ayagala mbeera nga Juliana nze mulaba engeri gye yebrandinzeemu tomusangasanga mu bivulu oba kiki bw'omuwa sente okuyimbira okuba nnyo masimu ezo ziraba ku ssimu yo bazikomyewo. Apass bamukubira amasimu mbw'otuuseewa amasimu kati ontadde ku pressure ndaba nga sijja kusobola kukyandolinga how much is your money? I think kankwongeremu kankwongeremu neza airtime mutuufu omusajja tayimbayimba nze mwegendereza ebbanga tomusangasanga ku bivulu. Juliana ayimba manager we olupapula lwa contract luli mabega nakugamba oluyimba kasita oyambuka kibaluma lukoma wano kasita lusukamu bwe kugamba bw'okola puulo ngenda kutwala mu kkooti. naye abayimbi buli bayimbi balina katigole buli omu gyagwamu naye maama Apass olemwa. Apass tomuzanyisa yangambako Apass yagala kubeera nga mu Nigeria. Aba Nigeria balina ka consultation fee bino bya promota be batulamuza n'akuwaaka 5 ezo ziba za consultation fee zidda obaali biki Apass tabeera mu banne ng'abavubuka abalala we babeera ebintu bye byansobera dda nze bulijjo mmanyi nze amulaba kumbe kasajja ne Apass mwanyiraze Apass ono musajja mulungi.